gwange jebalo kubanga joli nkujukiza ba Three Ways Property Consultants Limited. Three Ways Property Consultants basangibwa Lungujja. Kwata ekuberidde wakaliga okirira ku police ojja kubanga obalaba kati gwenno nga mbadde nenkayana ku ttaka mwagalo bayambako onoonya byapa byoyagala kupunta ttaka lyo. Three Ways Property Consultants bakuzimbira amayumba gwayagala ploti oba oliawo ku kibanja mpola. Three Ways Property Consultants ejo gy'emirimu gye twakugukamu jangu ku Kamanya Road kwata wakaliga okirire ku police bwotuka mu roundabout kaawo kumpimpi awo Erungujja ojja kuba otulaba ng'otulaba n'olwekyo mukwano gwange nkugamba ntya nti Three Ways Property Consultants tukulindiridde okukuweereza. Kibadde mu kuziika Oulanya olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo, but before that kansoke kwase mwami Tamale George or Three Ways Property Consultants akubuulire ku nsonga y'ebyettaka. Mwenamwe gwabasinga kwano jange mbalamusiza ko nyidala nze Tamale George William wa Three Ways Property Consultants abanji gumanyinga omutabaganya mu nsonga z'ebyettaka. Njagala kutegeeza gwe mukwano gwange ali John nti kuno omulembe sigwa jambia, kuno omulembe sigwa kwata mbazi kulumba munno kwetema, era guno omulembe sigwa amaanyi nti asinga maso asinga okkuba eŋŋoomi nti yagenda okuwangula ettaka. Mulembe gw'abantu bagunjufu. Kakati nga bwe kyali edda bajjajjaffe okufuna ettaka baalirwanirira, baalwananga n'amajambiya n'amafumu ne balifuna, naye ate ffe okulikuuma okubeerawo tetwetaaga mafumu, twetaaga okugoberera amateeka, naye weetaaga okukolagana n'abantu abamanyi ensonga ezo. Abantu bangi bagobeddwa ku ttaka si lwakuba nti ababagoba be batuufu, bangi bayiikiriziddwa ku ttaka kwe bali si lwakuba nti ababayiikiriza be batuufu, naye kijja lwakuba nti babulwa okumanya, balina okumanya kutono mu nsonga z'ebyettaka. Mulimu ebintu ebisobola okugonjoolwa n'amateeka mu kkooti, ne mubamu ebintu ebisobola okugonjoolwa n'abakugu nga ffe mu ngeri ey'okuteesa, mu ngeri ey'okuteesaganya, mu ngeri ey'obwasseruganda ensonga ne zigonjooka. Kakati Three Ways Property Consultants tuli bakenkufu, tuli bakakensa, tuli bakugu mu nsonga z'okugonjoola enkayana ku ttaka, mu famire, mu kukuyambako ku biwandiiko eby'ettaka, okukuyambako okupunta ettaka lyo. In fact bwe tujja mu nsonga zonna oba omanyi nti okasusa ejjinja limu ne likuba ebinyonyi ebiwerako, tujja ne tupima ettaka eryo. Kyekisooka tusobola okukuyambako okukola ku biwandiiko, tusobola okukuyambako okubatabaganya mwenga abooluganda, mwenga baliraanwa, mwenga abafamire. Jangu Three Ways Property Consultants tubayambeko okugonjoola enkayana ezo eziri ku ttaka. Tokyetaaga kulwana na neighbor, tokyetaaga ensalosalo ezo ez'okulengera obulengezi byavaawo. Gwe ayagala okwerulira empenda mu ttaka lyo, gwe ayagala okusibira fence ettaka lyo lisibako oba sengenge oba ekintu kyonna, gwe yandiyagadde okusimbira emiti mu ttaka lyo, kubanga abantu bangi bafunye ettaka ne litwalibwa oba ne libbibwa lwa nsonga talikozesa. Kakati ffe tukuyigiriza engeri gy'osobola okukozesaamu ettaka lyo ate n'olifunamu. Jangu Erungujja ku Kamanya Road, jangu ondabe, nja kukuyambako, tujja kutambula ffenna okulaba nti tugonjoolera ddala emivuyo egyo egiri mu ttaka. Ekyo kye tusinga okumanya ate be tukikoleddeko batuweera obujulizi. Three Ways Property Consultants tusangibwa Lungujja Kamanya Road, essimu eri noti 752 721 763. Teweetaaga kulwana na muliraanwawo, teweetaaga kwetema, teweetaaga kwekuba bikonde, wabula tusobola okugonjoola ensonga ezitawanya ku ttaka nga tuyise mu mateeka. Yes. Munange olunaku lwa leero omulambo omubiri gw'omugenzi Jacob Lokoli Oulanya gwatwalibwa juzi jazaalibwa, naye mu kuziika olunaku lwa leero
bakoze tenti ez'amaanyi ennyo ennungi ennyo. Kakati tenti omubadde omulambo embuyaga evudde awatali negenda ebuuka ne tenti bakwa ekibadde awo abantu badduka badde eno badde eri. Kakati abantu ne batandika okunonooza n'okuwanuuza mbu omugenzi tabadde musanyufu, mbu ensimbi ezikozeseddwa mu kuziika kwe tazitegedde bulungi, mbu omugenzi naye tenti bwetyo nga bwogirengera nebadde okuziika. Ate era bibadde biri bityo, kitaawe w'omugenzi omwami Lokol avuddeyo n'ayongera okikkaatiriza nti oba kitya yakyayogenda mu maaso n'okukkaatiriza nti omwana we yaweebwa Butwa, nti era yali yakimugambako dda ekigambo ekyo. Kakati jukira nti gavumenti yali evuddeyo ne bagamba nti anaddamu okukyogera nti Jacob Oulanya yaweebwa Butwa kajja mujjuutuka, gavumenti ajja kugiraba akagifaamu. Naye nno taata yaaganye asimbye Nakakongo ku mpaga n'agamba nti oba kitya oba ani sirya mu bigambo byange sibirumamu, mukitegere nti omwana wange yaweebwa Butwa. I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Mano yina mami mboru unukumundu eno atinu to mwaka mere me konyo vapotie don't worry apu. You, the mourners, please receive this information from me in good faith. My son has died. He is now gone. We will never see him again. Thank you. So omulungi alaba bwekitibwe kiri. By the way, nkusaba usubscribing wano, tuba tukuleetera ebintu bingi nnyo bagiyita the soccer world. Tuba tukuleetera n'emipiira n'emizannyo egitali gimu, naye nga nkujjukiza abanafu aba Throughways Property Consultants Limited. Tulina ploti ku kibanja Mpola ku Masaka Road, tulina Emaya, tulina Ensangi, tulina Nakirebe, tulina Ebuddo. Oye Masaka Road. Ploti okuvira ddala ku bukadde 5 ate nga ya kyapa osobola okugifuna. Gwayagala farmland, tulina farmland Ebusunju.
ettaka nga ddene dungi osobola okulimirako. By the way, ne bw'obaayo ng'osobola okulima, ffe ate tusobola okukwasaganyiza ne tukolera farm management. Throughways Property Consultancy. Tweyune tusange ku Kamanya Road, kwata oluguudo oludde Wakaliga kidirirawo ku police. Ku roundabout awo ojja kulabawo tenti ennene ya Throughways, ne bw'obuuza ba boda bajja kuba bakututuusaako. Webale nnyo.